Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire naddala mu abaanika engoye ne muzirekayo oba ne muzaanulayo ekiro. Njagadde nkulage nti engoye ezo oli w'ozaanika naddala ng'ozaanisenga wansi oba ku kikomera, ku mitayimbwa gy'ekikomera, ebiseera ebisinga zigendako bye bayita ebisaanyi. Ndowooza okiraba bulungi nnyo kiikyo kibadde kiri mu lugoye. Njagadde njogereko nammwe mmwe kuba nkimanyi nti engoye ozooza n'oziteeka ku waya n'ejjula n'oyagala oteekeko ku butayimbwa oba obutayimbwa obubeera obw'ekikomera naddala mu abalina ebikomera. Ebisaanyi beekwekeramu ddala kati kiikyo kyayingiddemu kibadde kiri mu ssaati, so singa nayalondayo bwanuzi n'enteeka buteesi mu nnyumba mbadde ngenda kuba nga nkiyingiriza mu nnyumba. Ekintu nno eky'obulabe. Kati n'olwekyo ekinjagadde ky'oba olaba nga mbalaze vidiyo eno, njagadde mulabe nti ebiseera ebisinga osobola okuyingiza ebintu ebyewalula mu nnyumba nga gwe kennyini gwabiyingiza, olw'ensonga nti ebintu ebyo byagala nnyo okubeera ku kintu ekyo ekibeera ekipya ekiri owantu. Kati byagalako nnyo okubeerako oba okwekwekamu. Ebiseera ebisinga kati olaba lulo ebadde essaati, naye essaati esangiddwako ekisaanyi. Kiikyo nga bw'okiraba kibadde kinoonya wa bwe kirina kwekweka, kiyinza okuyingira mu nsawo oba ne kigwamu ne kiremeramu okuvaamu, ng'ogenda okwata bukwasi ositula busoozi ku buliri oba ku buliri bw'abaana nga kivaamu kigenda mu buliri. Kati omwana agenda okwebakamu nga kimwokya. Olaba mwana kuzimba ku lususu lwe ne luzimba ne luggyako ebintu ebiringa ng'ebyekirogologo, ebirogologo bye bayita ebirogologo, kumbe kisaanyi ate nga kye kimwokyeza. Kuba ekyo kyolaba kyokera ddala bulungi nnyo, lwakuba ebiseera ebisinga ebisaanyi tebitera kwokya mu kibatu. Wakati nga bw'olaba bw'entaddewo ekibatu ne kitambulirako, tekitera kwokyamu mu kibatu. Si ebiseera ebisinga kyokya eno ku lususu ewalala. Ekyokyerako ddala magimbi ago g'olaba gookera ddala. Mulimu n'ebisaanyi eby'obulabe nga bwe kikwokya ofuna ebbwa ne litawona, oba n'ofunirawo ddala n'olabira ddala enkovu nti yiiyo, n'olabira ddala nti kisaanyi kye kyakwokyera. Abantu bangi batya ebisaanyi olw'ensonga nti kyokera ddala. Otayanguwa kigema, omanya nti oyinza okufuna obuzibu ku lususu lwo. Kati kisaanyi ng'ekyo kiba kikwokyezza, oyanguwa mangu n'ofuna palafiini n'omuyisa awo ekikwokyezza. Ofuba okulaba ng'oyanguwa nnyo, ofuna palafiini n'omuyisa wekyokyezza, n'obugimbi buba bujja kuvaako, oba oyanguwa mangu n'oyisa awo ekyokyezza mu nviiri zo, obwo obugimbi obuyingidde ne bufulumamu. Okitegedde? Kyokera ddala, ekisaanyi kyokera ddala bulungi nnyo nnyo. Mulina okwegendereza engoye ze mwanika ebweru, engoye ze mwanika mu pasikalamu, ze mwanika ku bikomera waggulu. Mulina ozeegendereza n'eziba ku waya. Kirungi ne muzaanulayo ng'obudde bukyali, nga toyanula lumu ku lumu, ng'oyanulayo lumu ku lumu nga weetegereza olabe temuli kiri mu lugoye. Okitegedde? Kijja kuba kirungi nnyo. Kyetaaga ne muzaanula ne mufuna ne muziteeka nga mutaziteeka ku buliri, ne mutaziteeka wantu, kwegga mubaamu ebintu ng'ebyo. Kati nga bw'olaba ekisaanyi ekyo osobola okiyingiriza bulungi mu nnyumba ne kikwokya ne kikwonoona olususu lwo, oba n'oviramu ddala n'ebbwa ery'amaanyi, kuba mu ebiri ebisaanyi ebyokera ddala eby'obulabe bulungi nnyo. Njagadde mbalage nti engoye oba ozaanise, twala obuvunaanyizibwa ozaanuleyo ng'obudde bukyali, ate ozeetegereze olabe nti olugoye ndwanuddeyo sirina kinyanuliddemu. Okitegedde? Kwegamba obeere nga weetegereza bulungi olugoye olwo lw'obeera oli mu kwanulayo, kuba olabye nti ebisaanyi byagala nnyo engoye eziba zaanikiddwa waggulu. Kwegamba byagala nnyo okuyingira mu ngoye omwo, bimanyi okwekwekamu ne mubiyingiza mu nnyumba. N'ebigongolo kwegamba bingi byonna ebitambula, ebiseera ebisinga osobola obiyingiza mu nnyumba nga gwe abiyingiriza gwe kennyini ng'obiyingiriza mu ngoye ezo. Kale n'olwekyo jjasi weetegereze olugoye lw'oyanise, oba olwanulayo lwetegereze. Lwanuleyo misana, tolwanulayo kawungeezi budde nga buzibye, ekyabulabe. Kwegamba n'obuvunaanyizibwa okulaba nti mukebera engoye ze mwanula ebweru. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.